President okusinkana Lord Mayor w'ekibuga ng'era mukungu mu gavumenti ya Uganda sikirabamu butawaana okujjako nti weetaaga President okuyimirira bukolokolo ng'omusajja n'aga Lord Mayor jangu tusisinkane twogere ku nsonga zino ezitwala ekibuga mu maaso naye bw'abanga ayagala musinkana ng'omuntu ebyo ebyekiro tetubimanyiiko tatumanga muntu tawandiikanga bbaluwa egamba nti Lord Mayor tusisinkane client wange tayitibwangako mu nteesaganya zonna n'olwekyo tampanga biragiro byonna tubuno bwe bukwakkulizo obulina okubeerawo nze nandiwadde amagezi tebaba okusinkana basinkane ng'ensinkano ya lwatu ng'ensi egimanyi nga boogera ku nsonga ez'okutambuza eggwanga lyaffe olitwala mu maaso era n'ekibuga Kampala omuloodi kyakulembera wegamba lwaki bisesa nti olunaku lwe babadde baŋŋamba nti yali ne President ate yaliko ewange twalinayo omukolo kati nesimanyi oba nange nafuuka Museveni of some sort kubeera nti bwabeera mu maka gange ate bamulaba President naye ate abantu abamu bamanyi okutubbako emizimu pozi omuzimu gwe gwakyaliwo omukulembeze w'eggwanga nga tali eno naye byonna babyogera okumalamu abantu amaanyi omanyi kati bakifudde nabo bennyini bakimanya nti okugenda okusinkana President mu nkukutu kibi kati bakikuteekako enserooze nti wamusinkanye mu nkukutu oba wavuddeyo n'ebbaasa kuba bo bagamba ffe tetukyalina kye tufiirwa ensi yatumanya dda tukolera ku kugaba babaasa